Emigosobano gy'ettaka mu Ekereziya Katolika. Abasinga munagamba keeyingiza mu buli kimu, keetuusa mu buli kimu, kabuukira buli kimu. Obukatoliki nange tulina ebitugatta binene kubanga ebujjajja bwange gye banzaala Bakatoliki. Nabwe kityo bwe mba njogera ku nsonga yonna ekwatagana n'eddiini y'Obukatoliki. Manya nti bwe banziika ebijja ebigenda okunninaana kuliko mannya ga Kikristo. Ate ng'era ensonga eri mu Uganda mwenzaalibwa, meaning wadde nga ya ddiini oba osanga nange nkwatako. Simanyi oba waliwo force ey'enjawulo etalabwa egezaako okuttatta n'ekifaananyi ky'Ekereziya Katolika kubanga kisoboka. Omanyi waalingawo omuyimbi yayimbanga ennyimba ezadvocatinga ku ddembe ly'abakyala n'ekitiibwa ky'abakyala. Omuyimbi omu najja n'apanga bannamawulire ng'akozesa maama we yennyini eyamuyonsa. Ne bamulumba nga bamutadde mu kifulukwa ky'ennyumba n'atunula mu kamera ez'agataliiko nfuufu. Manyi agataliiko nfuufu ago ge mawulire agakyasinza obubi bayirawo. Si mu bubi. Kubanga ge mawulire agaalanganga bizinensi yo. Ate ge mawulire agaakubanga bizinensi yo ne weebuuza. Gweno bizinensi gy'okuba bulijjo gy'olanga nze nziramu nti okusigaza obwesigwa mu kulaba TV yo nga bulijjo nnangira kicupuli mu bufunze. Abadizayininga agataliiko nfuufu baali baffala. Kubanga kyolanga bulijjo ky'oguza abantu ekibanga kya bulabe bulijjo eri obulamu bw'abantu you are also responsible. Munanga omwana amukyala ne bamutunuza mu kamera ng'akomerera omwana we. Yansuula mu kifulukwa ali ne mukyala we Germany. Beeyagala era bakola biki? Nze bansuula eno. Bandi automatically brand yalina okugwa. Kubanga yali agizimbidde ku advocatinga eddembe ekitiibwa eky'abakyala. Era omuyimbi yakikola n'emabegako yavaayo ne yeewaana nti nze nga ngambye nti ngenda kukusuula. Mbeera ngenda kukusuula. Good enough. Maama oluvannyuma nadda mu senses ze n'akimanya nti kino kyali mu kusala ate kyenda ki n'atereeza. Naye era omuyimbi oyo teyaddangu okuva ku olwo. In that si buli kye tulaba mu mawulire nti kibeera kituufu oba si buli ekituteereddwa ku sowaani nti kibeera kyakuliibwa. Wakyasobola okubawo possibilities ez'amaanyi you never know. Sigambye nti bwe kiri nga za kkuba Ekereziya Katolika. Naye nze okuwabula kwange eri bakadde baffe ab'eddiini ey'Obukatoliki omutiibwa ennyo Archbishop Omukama Katonda gwe tusinza gwe tukkiririzaamu ffenna atera okugaba ate n'agabulula. Kubanga bangi be tubadde tulaba nga bagagga ne bamala ne baavuwala ne badda ku zero. Bangi baagezezza ne bamala ne bakogga. Bangi baawadde obuyinza n'amala n'abo bajjako. Meaning baba Mukama Katonda asobola okugaba ate n'agabulula. Kitegeeza ate omwana w'omuntu ku ye kiri layisi nnyo. Nti omukyalo oyo oba omugenzi kati ayinza okuba yaleka mu kusooka yali yabawa. Ne tusooke tukkiriziganye nti abadde yagabulula oba yabajjako. Ku lw'ekitiibwa ky'eddiini yaffe, ku lw'ekifaananyi ky'eddiini yaffe, ne force eno eri mu kutulumba olwaleero nga kyonna ekyogerwa kiyisiiga ekifaananyi ekibi eri Ekereziya Katolika. Tukkirize nti omwana w'omuntu asobola okukujjako ne ku lw'ebingi bye tulina era bye tulina okukuuma. Nsaba busabi for the first time tukkirize kino tukifiire. Si lwakuba nti abakibanja be batuufu, naye olw'okutaakiriza ekitiibwa ky'Ekereziya Katolika n'ebyo ebyo bya advocatinga for. Kubanga kigenda kino ekintu kusajjuka kive mu muntu omwefuuze kidde mu Ekereziya Katolika nzibi, kidde nti ne mu bannaddiini gye twaliddukidde ng'okutwala empaabi. こびとそれで、ate nabo bafuuse babbi.
abalisazenga amazima mu nsonga zaffe oba abali tutabaganyizanga ku babbi ate nabo bafuuse babbi. Kwe kusaba kwange ku lw'ekitiibwa n'ekifaananyi ky'Ekereziya Katolika ekintu ekyo kitono tukkirize tukifiirwe era tulondoole foosi eno gy'eva n'ekigendererwa kyayo kubanga eyakuwa bw'atuuka ekiseera n'akuggyako wayinza okubaawo ebibuuzo ebingi. Manye ebiseera ebisinga ffe tutunuulira kino kye tulaba ku ngulu kyokka ne tutunuulire ki ekikiri emabega. Kagame oyo bwe yaboggolera Museveni yamanya nsobola Kagame ne teyareactinga yasooka kunoonya baani abamuli emabega ye obutantya ng'ate akimanyire gy'atudde nze nnamutwala. So nga ate Nyerere bwe yaboggolera Idi Amin ye yagamba kimu musobola teyamanya force eri mabega wa Nyerere era force eyo gye yanyooma ye yamutwala. Kigenda kusitula abasika bangi abaayavuwala kubanga birabye ng'omusiraamu yawa eddiini y'obusiraamu bamulekwa ne beefuula nti wano waffe, ng'oli yawa Ekereziya Katolika bano ne beefuula nti wano waffe. Meaning nti oluusi entegeera yaffe abalekerwa etera n'okuba ey'enjawulo ku babeera baabawa kubanga ne Ssekabaka Omuteesa asooka yasembeza abasomi oba bannaddiini bonna yabaaniriza. Naye ate omusika we Mwanga n'agamba nti nze sibaagala ki wano. Kakati kino ekintu kigenda sipaakinga abantu bangi naddala abalekerwa oba abasika abali mu kubonaabona ng'ate balaba Ekereziya Katolika ku kibanja kya kitaawe yaweebwako wanene kubanga Ekereziya oluusi bw'oba ogiwa togiwa kawugiro nga waliwo awo ababaliramu munnamagye mwecyange ffe tujje tukole tuti. Kati tuwa abantu mwaganya oba abalabe b'Obukatoliki oba abalabe b'eddiini yaffe omwaganya nabo okusitula enkumbi olw'ensonga eno entono. Muganda agamba nti empande emu eyiwa ekisero kubanga waliwo ensonga lwaki kino kiri kiti kuba tekimukifunangako. Kakati musooke munoonye ensonga naye ensonga eyo njagala muginoonye nga wano musoose ku givinga up mukite. Tulina bingi nsuubira eddiini y'Obukatoliki ze zimu ku ddiini ezikyasinza obugagga n'ebintu mu Uganda. Sijja kugamba mu nsi eno ne mu Uganda wayinza okubaawo protocols ky'Obukatoliki w'obuwa ebintu biba bigenze e Roma olaba tujjayo mirambo ate olw'empapula obupapula ne tutwalayo ogwango byaffazango byawummule mirembe ntumala nitugukomyawo ate olw'empapula obupapula. Kintu kimu ekitakyuka ndowooza lwe lunaku lw'olifa naye endagaano zonna ne protocols endala zisobola okukyuka okusinziira ku mbeera. Ku lw'obulungi bw'eddiini yaffe ne ku lw'ekitiibwa ky'eddiini yaffe nsaba omutiibwa Archbishop Simwogerere kino tukite nga siragidde menye ku mavi era nga mpabudde buwabuzi nga concerned citizen ate era nga concerned muzzukulu era omutabani mu ddiini ey'Obukatoliki kubanga ne kitange kuba gwe oyinza okugamba nti nayawukana ku ngoma y'Obukatoliki emirembe mingi emabega nze jjajjawo obusiraamu mu kika ewaffe meaning nti ne kitange yali musajja Mukatoliki. Kati nganze concerned muzzukulu era omutabani era nga munnayuganda omuli bino byendaba ku lw'obulungi bw'eddiini yaffe how to giving up to moving okwewala ebigenda okuddirira kubanga kino kiyinza okuba kyazze n'ensonga. Wenjogedde obubi wentambudde obubi oba wenteesezza obubi nsabye obutanenyezebwa nsaba kutegeerwa obutegeerwa era nnyaniriza okuwabulwa kwonna nga nange bwendeesa okwange nsiibe bulungi
emigozoobano gy'ettaka mu Ekereziya Katolika abasinga munaagamba keeyingiza mu buli kimu, keetuusa mu buli kimu, kabuukira buli kimu. Obukatoliki nange tulina ebitugatta binene kubanga ebujjajja bwange gye banzaala Bakatoliki. Nabwe kityo bwe mba njogera ku nsonga yonna ekwatagana n'eddiini y'Obukatoliki, manya nti bwe banziika ebijja ebigenda okunninaana kuliko mannya ga Kikristo. Ate ng'era ensonga eri mu Uganda mwenzaalibwa, meaning wadde nga ya ddiini oba osanga nange nkwatako. Simanyi oba waliwo force ey'enjawulo etalabwa egezaako okuttatta n'ekifaananyi ky'Ekereziya Katolika, kubanga kisoboka. Omanyi waalingawo omuyimbi yayimbanga ennyimba ezadvocatinga ku ddembe ly'abakyala n'ekitiibwa ky'abakyala. Omuyimbi omu najja n'apanga bannamawulire ng'akozesa maama we yennyini eyamuyonsa. Ne bamulumba nga bamutadde mu kifulukwa ky'ennyumba n'atunula mu kamera ez'agataliiko nfuufu. Manyi agataliiko nfuufu ago ge mawulire agakyasinza obubi bayirawo. Si mu bubi, kubanga ge mawulire agaalanganga bizinensi yo, ate ge mawulire agaakubanga bizinensi yo ne weebuuza. Gweno bizinensi gy'okuba bulijjo gy'olanga nze nziramu nti okusigaza obwesigwa mu kulaba ttivi yo nga bulijjo nnangira kicupuli mu bufunze. Abadizayininga agataliiko nfuufu baali bafala, kubanga kyolanga bulijjo ky'oguza abantu okibanga kya bulabe bulijjo eri obulamu bw'abantu, you are also responsible. Munanga omwana omukyala ne bamutunuza mu kamera ng'akomerera omwana we. Yansuula mu kifulukwa, ali ne mukyala we Germany, beeyagala era bakola biki, nze bansuula eno. Bandi automatically brand yalina okugwa, kubanga yali agizimbidde ku advocatinga eddembe, ekitiibwa eky'abakyala. Era omuyimbi yakikola n'emabegako yavaayo ne yeewaana nti nze nga ŋŋambye nti ŋŋenda kukusuula, mbeera ŋŋenda kukusuula. Good enough. Maama oluvannyuma n'adda mu senses ze n'akimanya nti kino kyali mu kusala ate kyenda ki n'atereeza. Naye era omuyimbi oyo teyaddangu okuva ku olwo, in that si buli kye tulaba mu mawulire nti kibeera kituufu, oba si buli ekituteereddwa ku sowaani nti kibeera kyakuliibwa. Wakyasobola okubawo possibilities ez'amaanyi, you never know. Siganye nti bwe kiri nga za kkuba Ekereziya Katolika. Naye nze okuwabula kwange eri bakadde baffe ab'eddiini ey'Obukatoliki, omutiibwa ennyo Archbishop Siimoogerere, Omukama Katonda gwe tusinza, gwe tukkiririzaamu ffenna, atera okugaba ate n'agabulula. Kubanga bangi be tubadde tulaba nga bagagga ne bamala ne baavuwala ne badda ku zero. Bangi baagezezza ne bamala ne